muliwa mugamba mutya abantegera muntegeera baby doll. Omukyala yeka yakuwa stress nasigaza baby face. Batumirako nnyo abakyala abakola ennusu eyaabwe. Mukitegera bulungi, mukole sente zammwe muve ku basajja. Abasajja babayetera stress. Temuli mukitegeera. Bwoba wajja kukola labirira abaana bo. Abasajja mubaveeko. Abasajja batabuka kati abe Uganda. Akwana naye nga akwagalako zizo. Nga ne taata abaana gwaleka Uganda tomuwanga naye yadde n'ekikumi. Mwejjako stress z'abasajja. Nze mbawulira amazima. Baby doll wagira ng'agendako out wali akusente ezize. Kitegeera kati mbaziryako komyewo. Naye nga mbaagala nnyo abakyala mwenna. Abeewaayo ne mujja ne mukola. Mwebale na kugumiikiriza. Kugumiikiriza abantu bano nga mubategeera obulungi. Mubategeera. Mwebale kubagumiikiriza. Nze gyendi. Mbakoonera mwenna. Mikwano gyange abategeera baby doll obulungi. Mwenna nkibakooneramu. Timwebale kukola. Kati nkomyewo olw'onyambuka ngende neebake. Weekend ewedde ate nninda olw'enkya. Mukitegeera bulungi naye nga mbatumiddeko era mbaagala nnyo. Naye nga kyembagambye mukijjukire mweggyeko stress z'abasajja. Abasajja bamala budde. Mukitegeera bw'oba tonnadda Uganda mweggyeko stress z'abasajja. Baby doll nakitadde. Nina okuuma ettama, nina okuuma sikiri byonna. Kati awo stress kanjiggyeko. Mukitegedde? Kati awo nyambuka weekend ewedde. Mukitegeera bulungi. Sinyweddemu nedda. Sinyweddemu temulowooza nti nywedde nedda. Ndi soba bulungi nnyo. Naye nga gega amagezi nze ge mbawadde bannange. Mwebeereremu. Abaana abawala bali ku kyeyo mwebeere.